Gwalina okwetemera ekkubo muzukuke bannaffe muzukuke abalina emikolo naddala ewaka nga mweja emmere yatandise dda mwagifumbye dda emikolo kati bakola tebagyogerako boogezi nekibagita n'amabaala kati bagaggula emikolo simanyi oba bagita naye nga abantu emikolo mweta ate bannaffe omusajja otega mutege akkiriza okujja ewammwe ate omugaane kati odda ku scientific munnaffe omukulu scientific wedding teyazisimbula naye mwazisimbula nolwekyo muzuke olunaku lwakutaano luma lunaku lwa juma bannaffe abaisiraamu tujja kuba tugendako mu juma tusobole okubeera nga tutendeza omutonzi tukyali mu mbeera ya covid nolwekyo genda n'omusaala gwo sobole okubeera nga ate osinza omutonzi mujjukire nti ramadan etuuse saawa yonna weeks nga 2-3 tujja kuba tugenda mu mwezi gwa ramadan muli mu kweteekateeka tuli mu kweteekateeka bo bannaffe sayidi eno bali mu eastern etera tugenda kuba tusiibulukuka era tugamba nti bw'onoolaba amagi wano bekikiki nga galingiza bekikiki ng'ogamba okuba ku bisimu 0-4-1-3-3-7-8-7 n'ogamba oluvuutu lwa Easter ate wali kyaki bajja kubuuza kujjako kubuuza obeerawa essimu yo ki nga bakuwa owangula ekiyungu kyo kisobola okubeera nga kitegeera nolwekyo lunaku lwakukola wadde tukyali mu kiyongobero era ffe tuba tugamba nti tuba tutuulamuko kati wano katono mu ddiro lyaffe ne tutandika okuweereza tugamba zuukuka gwe alina gy'oli bannaffe abali ekasese abali ekabaale abali embaale abali eri ajumani bannaffe abali aluwa tubagamba muzukke musobole okubeera nga mukwasaganya enkuba erina engeri gyetonyamu ennaku zino ndoza yatandise nebuzaabuza obudde naye wano era teyatonnya eggulo ekawungeezaawo yabadde ng'eyagala era okutonya empewo nejja nekola ki naye era teyavuddeyo bulungi naye mu bitundu ebirala etonya etonya tetonya etiisaamu netiisa kakati Siraja abantu banabadde basimba basimba babagaana naye gwe bawasimba ng'olina abantu balembeka amazzi gaabwe ffe tubisomesa no kubukedde balembeka amazzi gaabwe bawasimba mu ngeri yo n'olembeka amazzi kizoke naye ng'okusimbako okwa ministry bakugaana simanyi kyazanga bamulima mu nsozi lwaki kyanzange balima emabega w'ensozi ey'amatooke ne gava ey'amayitirivu kaakati olaba mu bitundu by'e Nakyenyaawo wali abantu abayina ensuku ez'amatooke otuukayo nga zituludde bweziti naliyo juzi naliyo tulimira ddala nze ntema ebikata nembyala nenkabala olubimbi bulungi nnyo nenkoola emmere okabala lubimbi okabala lumbugu olumbugu ogambye lubimbi byonna bye bimwa nti olumbugu luba luno lwe bajjayo mu ttaka munange olumbugu terufaanana na lubimbi anti kuno kutema mavundike olubimbi kyeki olowooza olubimbi lwe lumbugu nanti olubimbi tugeze ekisiko kiikino n'otandika okutema n'otandika okulima olumbugu luba lwayingidde mu ttaka kati oba olina okulusimayo nga bw'olugjayo olumbugu n'olusosola bulungi muddo yes muddo muluyitamu mu lulimi lwo lw'omanyi obulungi Siraaja obadde ki ngambya nti nkubuuza lumbugu nga nawe bw'oluyita naffe bwe nange bwe nduyita lwaki ogambe mwalima olima oba mwalima era ffenna twalima kuba wakasaakulirawo nzekka katumirako ku bantu abalina nnyo ekyalawe walimiranga abantu kakati bona ngamba okutumira abantu bangi kati kangende ekisala nalimira ate kisala bukomansimbi eyo gye bazaala maama bukomansimbi tulinamu kisala tulinamu kisala B tulinamu kisala C kati ebyo byonna bitundu kuba munene kati eyo gundi gye yeesimba Kayemba maneja wa Rema eyo gye yawangula eyo sides eyo kakati abantu b'ekisala abakyala balinaanyawo baneiba b'omukyala mukyala Najjuma Nalongo Kiza abo bonna bamama bange bantu bekomansimi mugamba mutya muje bali kubeerako ndooza mugenze mu nnimiro ku ssaawa mugenze okulima embeera musobole okubeera nga mugikwasaganya bulungi naffe gye tuli tetulina tabbu tubaweereza nga tusinana mu ndaso tuweereza n'emyaka 35 nga Vision Group
Opapa New Vision lwali lunaku bwe ruti ne lutandika okubeera nga luweereza yali Uganda Agasi ne lufuuka the New Vision nga lukulira mukulu William Pike yaddirwa Kabushenga katulindidde ate anamudde nenga Kabushenga yakyatambuza mu kintu kino omulana yakikwatemu tujja kwa tusalako ekiyaffe eddaawo saaga 2 n'ekitundu ate tujja kuguza emyaka 35 mu kitegera bw'oba otuuseeko eno ojja kulanga ebintu byanjawulo nange mbadde nyingiraawo naba kyekiriwo myaka 3 mwegi nga kitamba yo Papa for New Vision ojja kulanga lwawukanyemu naye nga tetunnagendayo ebintu byaffe bitukwatako bingi nnyo mu nsi era tugamba nti akaseera kano tuba mu katundu kaffe tukayita kakaawa tujja kwa maaso tukatereeza bulungi okategeere kakaawa mutunyumizaamu emboozi ekwata ku bulamu bwaffe naddala awaka waffe nesobola okwetereeza embeera neeba nnungi binnya ebigenda mu maaso mu maka gaffe binnya ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe oluusi nga tubisaako amaaso kati no bye tutera okutandikirako otera okubeera nga weetereeza olabe ng'obikyusa oba okubifaako n'obibwana oga wamma nno kino wamma nno kyetutandika nakyo nno kekunna akanyomero kaffe kewatandisa okulaba kakati ekiriwo nagye nabadde waliwo omuwala ombana ababeera mu apartment ebyo ebyolugezigezi lwamumolo mpolampola gye mubeera wali abaala babeera basingosingo bubeera bawalawala butonotono olusi banenene tebatera kuba banene abateekawo embeera n'afuluma ekikomera n'ogamba obeeno malayika yaawa talya nnyo mmere tafumba ebintu ebibeera bya lugezigezi bityo kakati nno naye abo abawala kyensinga okubamanyako balya chips bazindinamu n'ebika balina n'ebika zino zeekabaale zino zemutawuni waliwo kati waliwo empya zino zivuddemu ababeera mu kampuni bateekako enjala ziba mpanvu bweziti ebikampuni ebyo munasasula tunabyogera wano kakati abo era baba n'obugoyi bwabo abeera ningoye zibeeramu ne timetable Monday put on this here nenayuluzize zibaako enjala nti zino enjala nziteekako mu Monday n'otuviiri buli kimu kibeeramu kyagundi most cases bwaba takyazizza tewatera kukyawa omuntu akyalawo bukyaza era kyemmanyi ku bawala abo ate kati bakikyusaamu bakyaza naye omusajja olina okuba nga weesobola nga bw'anaakukyaza olina okuleka emitwalo nga 5 oba 7 ku mmeeza ez'akameeza olingizaayo waabwe olingiza olusi amba balina ne sente zange nga teyeetaagisa nakukola ki nakugira aba teyeetaaga nnyo mulenzi alina okusinziira kilasi gy'aba ataddewo n'embeera yokka gwe kennyini omuntu otya era balina ebitundu mwe babeera tobasanga buli wamu tojja basanga mu Katanga tojja basanga mu Owino bwe bakirirako wansi mu downtown tebabitegeera buli kimubalaba kipya balina gye basuula era wabeera eyo yeeyo gwe wasanze yabadde kakati saamusanze complaint yabaddewo ku kitundu wabeera ono omuwala manyi tebatebuuza enjala era nebuuza nnyo nti nabuuzaako $1 nti banaaba batya tebafumba naawe ogambye temuli mwoli kati oba beetakula batya amaaso oba buuza banaaba batya buli kimu bakikola kubanga enjala zibeera bweziti mpanvu anaaba atya era anaaba ate n'enjala omuntu teweetikka mugugu gw'otasobole ateekako omukozi n'abeera ng'amukuta nkutako eno kakati ekizibu n'akapala kubanga nti oluusi bwe buba buno butaiti bakamwambaza kanigamba aba agenze mu kabuyonjo era talya nnyo okugenda mu kabuyonjo balina engeri gye balabamu ebintu tebabirabangaffe we tubiraba gweokola ekintu bakazi ate sina bawala byenjogera tebabyogera atwala obudde kati gwebuuza sooka obuuzeeko kyendisebo wasuza namba sibaagala buli kimu olina okuba nga weeyinza jundi bino byendegesa era sijaye nange this guy he's so local kakati mu ngeri eyo waliwo omuwala yabadde bambi alinaanya abatuuze mpangisa alinaanya abatuuze kakati ekizibu kyenno okimanyi empale gyayambala bw'amala ojjambala azisuula kasasiro tebooza ezo lwambala olwo ng'asuula empale bazita disposable naye nga namu ezaffe eza bulijjo yes ogenda mu supermarket nga wonaagenda n'ogulayo kana akagilasi akali disposable kati nabo bwe babuyita disposable knickers naye beeyozebwa ateyozebwa kati no nasuula zozebwa namu ndoza disposable nakyo kirimu ebika omubeeramu nabo obuwala obwavuyavu mbeeramu n'abayina mpale yegula mmeka ey'omukazi ey'ebbeeyi etandikirwako 1,230 esembayo bunene yaseneme esembayo bunene oba ey'ebbeeyi
kubanga obunene ngamba obunene mu ssente kasanvu mu kitundu akati ono gyayambalamu gyasuula azisuula nga bw'osuula disposables kati abamaidi b'abantu bazironda balonda ne bazooza ne bambala n'empale ennamu akati complaint yazze omuwala ayonoona first of all bakuyise kwonoona empale gyayambala zaasuula ate abantu bakozi sina bakozi unono lwakwambayise bakozi bakyala baabwe n'abantu abali balonda empale ez'omunda ne bazikozesa kubanga ziba mpya oli azambala mulumu ye tayoza mpale naye obwo bujuuzi mbuuza kati nga tuzeko kwesitajoza ate mumivu batemuzijjayo nomuzamba nedda ngamba okujambala bintu asuula buli lunaku asuula wiikire wiikire asuula wiikire ate ayinza kusuula kisaganda kati nendowooza nti oba muwala mutuufu empale zino zina kwambalwa ddi banga kyogibeeramu paka kakati mbuuza gwe tandikire kugoba empale zo ozambala bbanga kino osula totya ate nga lwaki ntya kubanga ffenna abantu betuyitamu banaye betuyitamu opala obwo omunda tubwambala tubeeza paka ddi olyanza okubeerawo mwaka mulamba opala abolereza ne bubeera akantu kaba kawedde ku mpagala mwezi gumu kagira ofuna akalala ng'okalongoosa bulungi mwezi ng'oba okasudde mangu nedda nga wakaguze mmeka oboona akafiirako bufiizi ate oboona akafiirako bufiizi kangambe empale ey'omunda ddala ey'omukazi onajjambala bbanga anti olaba siraje ebintu bino buli muntu yamanyi oli asuulira mu lunaku anti kati oyo kati nze ate kati buli muntu yamanyi obusobozi bwe kati waliwo asuulira mu lunaku waliwo asuulira mu mwezi waliwo asuulira mu mwaka waliwo asuulira mu myezi 6 okitegeera kakisinzira ku busobozi bw'omuntu gwoba olaba nga emyezi 3 okisobola ng'okateeka ebbali we kaba kakaddiye kubanga era buli mutaipa olukumi tojja kambala myaka 3 tojja kambala myaka 2 kisinziira era nasuula za bbeeyi kisinziira bali balawanga ayonoona mwala bayiraga bwerazi mu kifo kyo suula mpale empya kakati ne bazijjawo ne booza bo ne bambala empale buzira bazisudde basuule abaana nga bayita bwerera abaana abamu abawala ate gyoli wonna lwewuuba wa bbeeyi akapale ak'ebbeeyi okaleke nabo ono namivumba ogendayo n'ogula onogomanyi ate nekira nawe talabika bubi nnyo talabika bubi nnyo okusuula kintu n'otakironda oba otegedde talabika bubi nti yakisudde nkironde nemekironda kakati getoyinza ogenda wamanyoko nosaba akaleega nogati omuganda wo nogati akaleega akakuwe akaleega kyanjawulo n'empale byawukanira bitya byawukanira ddala anti ono enfaananaye era toyinza butakalonda kyogamba owagira ekikolwa kyakola nkulaga bulazi tobamanyi goŋŋambye webafaanana nze mpamanyi naye ekyo sikiriziganya nakyo ekyo sikiriziganya nakyo zali asudde empala ajambaddemu lumu omulirwanawe tagironda ntunudde neryo nziremu togironda zari balirwana abo abamusemberedde soko olindeko abantu abaliranye zari era tebasobola kubanga bakalepo okulonda empale gy'abasudde kitegeeza bwajjeno wansi muba wansi n'aliraana abo bakisobola naye bano abamuliraanye tebasobola abo abantu basemberera abantu nga nabo beesobola nga babbeeyi tojja genda opangisa apartment ya mitwalo 8 okitegeera kyalo ku kyalo tagisuula mu kikomera kati olinza okulina yasula mu apartment bazizimba mumulinanyi wali mumanyiwo jukira muyinza kubanga can you get me some water mujjayo ne mukolayo can you get some water wabeerayo abamuyambako tulinana nababa abantu tenza kwa kyalo kyonna nga kiriko abo oli yazimba nyumba naziteekaawo walungi ngaera bajjawo kakati kigambe nti otegedde kyentegeeza nti oli agisudde nga namwe toyinza ga nti nze sigironda anti kati gwe tutambulire mu kifaananyi kyabali mu muvumba ogulayo empale n'ojambala mbuuza si gwe anti kati kifaananyi tuli mu kyabantu ebintu tubigula ongambye obuleega obugula bawukana butya n'empale ebipya byawukana n'ekikadde ate muvumba zironya emusatu mulimu ebintu ebitukwatako bane nga tubigaya naye nga bituufu 0433787 twesadaffe empale ey'omunda abantu bagisuula eddi allo
Oli. Si bubi n'akamu n'akatono kyenjogerako okimanyi. Nasuze bulungi n'ekisema okutunga. Yesu oli mufumbo. Asi mufumbo naye. Omuntu ali awo empale azisuula ddi. Kyoseka. Okuzisuula iyi ng'omukyalo gw'empale omwezi gumu. Naye onaasudde mujambaddemu olunaku olumu bannalwewu baabwe bamanyi abalinanyo bazironda basire kunyabo bakola bulungi nnyo embeera zaabwe bo balina bwayambalamu nakitengere gyambalamu ku makya nakitira kulangi eiramutoboleero naye muneebyo mwatujja n'enfunaye zikaze ayokekirunga nakaliyoyataga babeerako Siraj gwe Sire Queen omanyi Sire Queen ayo yagonja ne bamutuma erukaya situufu anti Sire Queen beetalo ani ono tubalamusiza nnyo tubalamusiza n'obukedde nze bwetufennato nkoledde embaale gye ndi olwaleero mbaale ali atoliddawo ku mbaale oliddawo bayitawo ku mayiro 6 oluguudo olugenda e Bunyoli kakati kyenjagala okugamba kisinziira ku ngeri gwe gy'oyambaddemu kuba oyinza okubeera ng'olina ebintu ebyo nga biwera olina buniko bwo nga bungi oyinza n'okwambala emyaka egiwera 3 bw'obeera n'obuntu bwo nga olina peya 2 peya 3 kisinziira ku bungi bwazo bw'oba olina ngambe nobwambala nga obukyusakyusa bw'okyusa naye tugaa nti ate buli lunaku osuule oyo asuula buli lunaku ekitegeeza nti abeera nakamu bwenaligambe agula buguzi ndowooza kiki bwemulabikira bubi toyagala tepooza abo tebuuza tibuuza Sire Queen tebuuza era Siraj mukama halo mwebali kutuweereza mikwano kale naawe ono mama Pat ku ngoma obedde nako tulinze gwoyogere ku empale omuntu alina jambala ppanga kyempale omukazi pasi gyali mulungi oli otya beautiful girl oli otya jago kendi mukwano mwebali tuweereza bulungi bwe muntu tusimira ddala entereza yamwe n'okuleeteramu egizimba eggwanga empale oyo zisuula ddi empale ziraba naye nze ngamba ng'omwe abaami bwe muba nga muleese complain ey'okubeera nti oli azisudde bwe mukyala bwe mukulira ekisinga ku ekyo tajja kukitwala tajja kutwala kiri kye basudde kasasiro kuba ajja kutunuulira ekike nga kisinga ekiri kasasiro ajja kubeera mu mativu n'ekyo kyayina naye nze ngamba ekimulondesa kiri kuba alaba kirungi kisinga kyayina naye nze singa mba nnina ekirungi ekisinga kiri ekiri kasasiro mbeera mu mativu n'ekyo nga kijja kutwala kiri kasasiro bwentyo bwe mbadde nteesa bonna mbaagala nnyo fayiza ekibuye n'owasa uganda ekyengera opposite ne watamala emirundi mwami kateeba tava ku bukedde nekojja kimbo we wakaliga n'aba Uganda Media Brothers Association wange kyotaseesezza olina gisuula ddi gwe kati tuve ku bali abalonda gwolina gyambala paka ddi nina gisuula ddi empale zo zisuula ddi teteetaaga kugirinda kubabirira wabula buli lwogiraba nti erina obuwuzi obusobose ne bwebanga ebadde nti eba erina okusuulibwa kuba akawuzi ako kaba tekalina kukoonako kabeera kazibu nnyo era toyinza kumanya bulwadde kibwe kalina kambe tolina girinda kubabirira togirinda kubabirira wabula kasitogiraba ng'esoosa akawuzi empale eba yakusuula ne bweba ntya olw'ensonga obuwuzi obwo tebubeera bulungi bwetasooka gyambalire eddala paka Mama Pasco bwatyo bwagambye ebintu bino betwogera banne bikwatako tunako mu kinaabiro kyo tunako woteeka opalemu tunako wansi w'omufaliso gy'obusuula tujja kufunayo kono omulamu mu abasajja mukisusa omusajja ate ebadde mukisusiza ddala ali omusajja andoya zaffe bazikolanga mu biri muguopale bamwe batera okukola mu bugoyi olw'obuwerewe naye andoya z'abasajja bazikolera ddala manyi toyagala kwogera ku basajja nangumu bulungi tuli ku bokisa zirina kiziba waliwo ne buli obulala halo webale kusimba sebo mbaagala nnyo bannaye tetuva ku bukedde nze kaliba timu likobozi oliddawa ni mu kibuga kyange ekyenansana kaliba
wanyi mukulu mukyala wo ddi lwasuula obugundi naye nze ndowooza omala kulaba nga kasiiwu kyaliwa ng'akambala ne kasooka vaamu gata n'alyoka akasuula wenalira nga kasiiwuuse ng'akantu nkejjako ako mullo wekatasiiwuuka naye bakyali bange bagayaala okugula ate nga buswanya lwaki oba tobagulira nange ebintu byakuteesaako naye ng'ate bituufu waliwo mutateesaako abantu kati boogedde ku muwala Nawengo kansoke nkubuuzeeko munawengo munnange wasiza otya? Muveeyo munawengo munnange wasiza otya? Ndi. Bw'oviira waawo? Nveera Kinoni. Kinoni awo kumpi nnyo awo waddiriddeko abalungi awo. Bali batya abantu baawo? Balungi. Munnange kaakati ffe abantu b'Erwenga akapale okasuula bbanga ki munnalwengo? Erwenga ayinza okulwawo okukasuula. Garaki. Mu byalo toyinza mu lwalo omuntu abeerera nawo oluusi. Babeererawo. Kaakati naddala abantu abakulukulu mu byalo babuulira ebyo. Tubalina baanika empale abantu abakulunja. Tulimu ero nga wambaba mu byalo mwebeerereyo bwe mutyo. Kankubuulire kisiraje. Mu byalo abantu babeera na gundi ezo. Siraje. Mangi. Baba mu Kampala. Tulina omukisa. Tufunayo kasente. Akasobola okwetuusaako obuntu obwo. Waliwo omuntu atasobola kufuna sente n'asevinga nezigula akapale buli lunaku. Naye omuwala oyo asuula akapale buli lunaku. Abantu ne bakalonda. Tebakalonda lwakuba nti nno babiki. Tebayina. Obusira ka mulembe. Obusi ka mulembe. Buka bwa mulembe obwabo. Bwa mulembe. Bwa mulembe bufaanana butya? Obuli watiraani. Obw'omulembe bufaanana butya obwo? Era obwo bwe mwogeddeko omutwalo mu kitundu oli agula ya 3 ya 4 ya 2 alaba oyo golodi alekaawo. Jano n'akuwozaayozamu awo. Bulungi nnyo n'akakuba omuwe n'ejjiiki. Naye yambalira. Ne kaddawo ezze omuvumba ndaba mpulira bagamba basuula nsuula eyo e Bulaaya. Nga baziri ku ttunzi wano omugezigezi asobola n'okuzijjamu ka bizinesi. Najja n'azituguze ate eyo mu byalo tebambalira ddala babivaako. Kati omukyalo bw'alabaako ng'okatunda 3,000 bagula balwana wadde tebalina. We bali kuteesa obuwero ngono z'omulidde we wammwe. Abeerwengo bantu bange nnyo mbagala nnyo bannange owulidde ebirowoozo by'Erwengo. Bwentandika okwogera gye nabaaze bannange n'akaseko ka mbuga. Katulaba nze bwenkuyambe otya nnyo okwogera kakati olaba abantu abawagizi bwe batandise okuvaayo Abeerwengo. Bye bali nno muli bangi. Babaddengawo. Era muveeyo tukole ttiimu. Kozi Nampeera avaawa yaawe. Nampeera w'e Masaka naye Nampeera like akoma wano Masaka Kimanya. Mujye mukola association yawe. Kale katugende ku bantu boogedde ku buwale olina Kambaladde oba ku muwala onaasuula obupale ye ng'akambadde lumbangi babikola muba temubadde temukimanyi oli asuula busuuzi tayagala kubutawaanya. Katugende. Nze bampita Espoke. Kakati ensonga ezo nze ŋŋamba oyo abo abawala bo bagenda ne balonda gundi enika z'oyo omukyala wali kali like me, the advice I can give them, they should not go and collect those things. Kubanga oyinza kusanga nga ere muwala omugaga alina obulwadde bwe alina ensonga ze lwaki agula empya nazeonakwaka naziyambala nagenda nagisuula okitegeera kitegeeza alina ensonga ze lwaki akikola bwetu kati nze abamaideze like magezi esobola bawa mbalekera kuzilonda. Amannya gange nze Kadaaga ku nsonga eriwo amagezi gempa kakati omugagga yandibadde yeebeereramu nga bw'alaba omwavu bw'agula empale 3 mufo kyomuwa 2 byayambaddemu ng'alina omuwaayo. Amanya gange amatuufu ze Raj MC amatuufu ze Raj MC kakati kyewadde nteesa ze ngamba maids ye mukyamu kubanga oli alina kubanga alina ensonga ze lwaki azisuula azambala n'azisuula ayinza kubanga alina obulwadde bwe kati gwezironda gwe maidi tomanya. Mukyala mugaga naye yeefeeko okubeera mugaga tekitegeeza muno olina okujoganga abantu
naffe tuli bantu bosulira empale fena tuyina empale bana babosa bayomba ba complaining like what they are doing is right because they are stopping them. They are telling them not to go and collect those things. It's not good. Kubanga like they might get diseases from those knickers. Angolonde empale eri ku dustbin olwokuba ogirabye nga nnungi oba ogirabye nga nnungi gireke nga bweri njagala ogume at least woba omanyi oyo ng'osobola omutuukirira ogenda omutuukirire omugambe akuyambe okuleka olonda gye basuddeyo wadde eba erabika bulungi tekijja kuyamba kijja kuwa bulwadde bw'otamanyi kibi kuba kujooga kuba omugagga bajooga abakozi n'abali ebweru w'ekikomera bali abalonda empale n'abaana bato bwe basangawo empale kiba kiswaza ffe abazadde abaana bato okusangawo empale z'abakulu ne balonda ne batandika ozitambuza ne bazannyisa kakati omukyala azisuula siina kibi kye mwogerako kubanga ye alina obusobozi bwe lwaki azisuula naye amagezi gemba muwa waba alinayo akadaziini ng'amanyi oyo omuntu agenda olonda akantu akoba oyo omuntu atalina amulinaanye amuwengayo bubiri ku daziini gy'aguze. Amannya nze Joseph zingamba ensonga eno y'abakyala abasuula empale ba maids ne bazilonda ensonga eyo kanjogereko bwe nti bano abakyala bakola nsobi nnyo okusuula bambi ba maid bano ne balonda empale ez'ekisooka ziba nkyafu nga bo bwe baba zijjeemu ne bazisuula ziba nkyafu tebazooza then maid wagilonda tajja faayo kuba abamaidi abamu oluusi tubajja mu kyalo tafaayo akwata bukwasi empale eyo n'agyambala kasitaba nga alaba nga agyetaaga naye wagilonda maidi oyo jjukira eriko obukyafu wali wagisudde ate yali nkyafu ng'oli agyambadde aba agenda funa obulwadde nga kandida obulwadde obw'ekikaba obulwadde bungi abakyala bwe batambula nabo beereyo wansi balina n'ebizigo bye beesiiga oluusi babyesiiga ne bireeta kansa kati omwana oyo wajambala asobola ofuna kansa ng'ayise mu mpale eyo n'ebirwadde ebirala bingi ffe ng'abasawo tukubiriza abakyala ng'abo obutasuula mpale oba okubuulirira abaana bano bamaidi abakola awaka nti empale eyo woogisanga kasasiro togilonda. Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku byambeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Mohammed. Okusinziira ku alipoota zetugenze tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitulaga nga enkuba yatonye ebitundu nga Arua enkuba yawoze milimiters 5.4 n'obutundu 4 Mubende milimiters 2.9 n'akatundu kamu so ng'ate Mbalala 16 Kampala milimiters 3 n'obutundu 4 era ne mu biseera by'okumakya tusuubirawo olwandagirize okusiga ddala ebitundu ebyevunguludde ennyanja Nalubale so ng'ate ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kwakanga gukubamu. Enkuba eno tugisuubira okweyongera okutonya mu biseera by'olweggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu eri waggulu tusobola okuba ku diguli za 30 mu bitundu by'omukalamojja saako neeyo mu ggulu Lila Soloti so ng'ate buvanjuba 27 kutuuka nawo mu masekati Mubenda 28 Kaseseera 27 okujjako eri musozi Mukabale 20 bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde mu biganga Cape Town omusana okwaka ebbugumu kubako degrees 23 so ng'ate eri mu New York tusuubirawo omuzira okugwa era n'embeera y'obudde eyo ya bunyogovu ddala. Ebisingako awo jagenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi weraba. Yes, ate tuba tufuddeyo tuba tugenzeko mu mawulire gaffe gonzo kwangasudde bannansi ba Tanzania bakyali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okubikirwa abadde president waabwe Dr. John Pombe Magufuli. Magufuli yafudde kire kyakesi olunaku lwajjo ngera yafudde bulwadde bwa mutima. Katugendeyo tongere okumanya ebisingawo. Okufa kwa president wa Tanzania John Pombe Magufuli kulangiddwa omumyuka we Samia Suluhu Hassan mu kiro kikesiza olwaleero asinzidde ku TV eggwanga n'ategeeza nti Magufuli emyaka 61 afudde bulwadde lwa mutima olw'okuddusa mu ddwaliro
yabajjanya b'emitima Elijah Kikwete Cardiac Institute ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme. Yataliwenga mukago mwezi kuniranga suruho alangiridde na 14 ezokungubaga nga bendera zubira wakati w'emirongooti cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mwechi ni President wa Kenya Uhuru Kenyatta elanga isintu muka guvanya wa Afrika langiridde na kumusanvo ezokungubagira Magufuli. On behalf of the government and people of Kenya, I convey our sincere condolences to the First Lady of Tanzania, Her Excellency Janet Magufuli, their children, the entire Magufuli family, the flag of the East African community, and the flag of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast at all public buildings and public grounds and wherever else throughout the entire territory of the Republic of Kenya and at all Kenya's diplomatic missions abroad from today, Thursday, the 18th of March, 2021, until sunset on the day of the funeral. Asizide mu State House Nairobi nategeeza nti Magufuli abadde musajja alingiririre walira alumirwa Afrika. Wana nafasi katika nchi zetu. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana Mheshimiwa Rais. Kanenyo John Pombe Magufuli 1959 to 2021 biringevyo kusaga ninga Magufuli no more Magufuli obulamu bwe butyo obulamu bwe butyo katayongede Siraje excuse me n'amawulire gaffe amala president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akongobagidde abadde president wa Tanzania John Pombe Magufuli amutendereza okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okugatta bannansi ba Tanzania. President Museveni alagidde bendera zonna ez'eggwanga okuwanikibwa ku mirongooti ziwubwe okukongobagira omugenzi John Pombe Magufuli. Bino nno abyogeredde mu makago bwa president Entebbe. President Yoweri Kaguta Museveni akungubagidde abadde president wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ng'onaafudde mu kiro ekikeeseza olwaleero. On behalf of the people of Uganda and of the National Resistance Movement, I want to extend our condolences to the family and the people of Tanzania and the party of CCM. Agamba okufa kwe kubakubye enkyukwe era nti obuvanjuba bwa Afrika n'Afrika okutwaliza wamu tufiiriddwa mu kulembeza atazikawo. It is therefore a great shock that such a useful leader has died so early when he was beginning to make an impact on his country. Agamba Uganda ne Tanzania mbalina enkolagana y'amaanyi. Agamba yasemba okwogera naye ku lukomo lwa simu ku lunaku lwa African Summit n'amutegeeza nti omutwe gumuluma era nti kwolwo teyajja yakiikirirwa mu myuka we. Asabye bannayuganda okuyigira ku Tanzania kuba bo bali bumu ate nga balina omwoyo gw'eggwanga. When His Excellency Magufuli came to power, you could see that he had a lot of enthusiasm for Mwalimu's thinking. Unity within Tanzania and patriotism. Didn't want Tanzania to be
dictated to by any external forces. Amwogeddeko ng'omusajja ateetirira ng'ajja kujjukirwa nnyo olw'okugaana abakungu ba gavumenti okugenda mu mawanga ga Bulaayi ekyayamba ennyo gavumenti okufissa ensimbi eziwera so nga n'abakungu ba gavumenti abeenyigira mu buli bw'enguzi abadde ng'abakwata ku nkoona. One of the things he did was which we should learn from him, was to stop foreign travel by the parasitic public servants who are always squandering scarce resources by traveling abroad. And in so doing, she saved money and was able to do many projects, including the airline and so on. Olw'enkolagana eno alagidde bendera z'eggwanga okwewubira mu makati g'emirongooti. In honor of his contribution, I direct all the flags in Uganda to fly at half-mast until the day of his burial. Ne Parliament mu lutuulo olukubiriziddwa Speaker Rebecca Litwala Kadaga ekungubagidde President Magufuli. On behalf of the Parliament of Uganda, on my own behalf, I want to extend my heartfelt condolences to the family, Mrs. Magufuli and her children, the government and the people of the United Republic of Tanzania, and the entire East African community. Abaka betwogeddeko nabo bamutendereza olw'ebirungi byakoledde eggwanga lye nga bamugeraageranyiza ku mugenzi Nelson Mandela era nti Africa eyinza obutaddamu kufuna mukulembeze alinga ye. Agenze nze ndowooza nti kijja kutwalira Africa ebbanga ddene okuzaawo president alinga President John Pombe Magufuli. Abadde ali pan-Africanist nnyo ng'ayogera ebintu ate abikola. Abadde alwanyisa corruption continent efiiriddwa omusajja abadde amanyikibwa ng'ateerya ntama Kasokedde Mandela afa Magufuli yali azzeewo okubeera ettaala mu bakulembeze. Abadde akoze enguudo z'amaanyi mu Tanzania, abadde azizzaawo Air Tanzania nga erina amaanyi. In fact, he has done great for the people of Tanzania. And I think the Tanzanians are going to miss him so much. Ku kitebe kya Tanzania mu Uganda, embeera esibye ya kimpowooze oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kwa President Magufuli. Bendera za Tanzania zisangiddwa nga zeewubira wakati w'emirongooti okumukungubagira. Kati Samia Suluhu Hassan abadde omumyuka wa President John Pombe Magufuli yagenda okulayizibwa okumuddira mu bigere okumalako ekisanja kino ekibadde kibulako emyaka 4 n'emyezi 8 nga ssemateeka w'eggwanga erya Tanzania mbwalambika. Ate munange bitu bibiri katandikero n'amulire gafa malala agafa ebweru w'eggwanga Sulaiman Bukenya ogamba kya ku Kiyembe Textiles manyi kwoli tuibu lyotya bonna mulioko mulinze tusobole okubeera nga tubaweereza bitereevu katandike bitu no gebweru nga tugenzeeko Nigeria ngenda kuleetera abazanyi ba firimu omwami amanyikiddwa nga Vanny Vika ne Ramsey Nouah. Abakulu bano batonda nnyo firimu wano mu ggwanga olwa firimu ze baazanyanga naye kaakati waliwo olutalo olubaluseewo wakati w'abasajja bano ababiri. Buli omu asinga ku Ramsey Nouah asinga ku Vanny Vika emyaka naye kaakati entabwe nga wolaba Bobi Wine wano oba ne Bebe Cool oba wolaba Chameleone ne Bebe Cool kaakati nabo bazze mwani asingaani. Abakulu bano Ramsey Nouah atemera mu myaka egy'obukulu 53 ate nga Vanny Vika ali mu myaka nga 45 46. Olutalo no lwatandikidde mu bawagizi baabwe nga olw'okusaaga naye kaakati Ramsey Nouah ye yavuddeyo n'akonfaminga olutalo luno n'agamba nti Vanny Vika akyali junior nnyo kuye okubeera nga asobola okumwesimbako ate nga azawulira ebigambo byamwogerako nti ayinza okuba nga amusinga obugagga okubeera nga azanya firimu n'erinnya eryettutumu. Ramsey Nouah ajavunye Vanny Vika n'amugamba nti bino ebigambo byakozesa agayise maalo okubeera nga ye ebintu bino yabiraba dda ebbanga ddene nga yitanaba nakulowooza ku joininga film industry. Abakulu bano kyogerwa nti beebamu kubasinga okubeera abagagga mu Nigeria. Vanny Vika
yes muba firimu bagaga mu Nigeria nyimba simanyi oba nike ebifaananyi byasobola obisuulirako Vanivika munagana ate nga ye Ramze Noah mu Nigeria kakati film industry eya Nigeria evudde neyingira mu nsonga zino kuba government ya Nigeria efuna kinene nnyo mu firimu zino eze Nigeria so evudde nebiyingiramu negamba nti egenda kukolawo oluteekateeka okubeera nga esisinkanya abakulu bano Vanivika ne Ramze Noah okulaba nga olutalo lwabwe terusajjuka kutuuka kweyombeera emusonyo ebifaananyi tebisobodde kuggwawo kale katuvuddeyo katugendeko ate kansoke mu Tanzania Tanzania nga bwe tugambye mawulire gaffe bali mu kiyongobero ekitagambika nga bakungubagira mzee wa kazi baba mzee wa kazi naye baba mzee wa kazi John Pombe Magufuli no ngebe nabikyagena maaso era wakyaliwo avuka bali bakwata juzi bali tebanna bata abali basasanya amawulire nti Magufuli yali mulwadde oba yali afudde ne babasiba nti bali basasanya amawulire mafunga Magufuli ali mu office era bano balinze abantu balinze bigwe bulungi ate basoke bateke prime minister kuninga ne minister yali agambye nti no Magufuli yali mu office ye ngaakola kujumeri ku Okutano wiki ewedde prime minister ne banne ne minister omulala bategeeza nti Magufuli yali abatumye n'abagamba mu kubeere bakozi balungi era yabadde mu office ye nga masinziro okukola era tayina wamuluma kakati bagambi bino kabigwe mu kukungubaga omukulu oyo ategeeza balina ku resigninga kifo kye ategeeze lwaki yalimba eggwanga nga Magufuli yali ku ndebolebo yakufa nga muri begali gatambula ate ye nga awoza nti ali bulungi bino kabigwe abantu abulije baga bino kabigwe anyonyole lwaki yasobola okulimba eggwanga n'aliwuddisa ng'osanga abandi basindise essaala bandi tandise okweteekateeka emitima gyabwe negyeteekerateekera okufa oba obulwadde bw'omuntu kubanga obulwadde bazze balwala nga bwana Julius Kambarage Nyege bwe yalwala bakyogera bwana Mukapa bwe yalwala bakyogera waliwo n'omulala eyalwala Kikwete bwe yalwala bakyogera nga president waliwo ne gwe bagenda ne bajjanjabako n'omutima ebweru naye bakyogera era nadda n'afuga eggwanga kati kyali kyabadde unique ki okubeera nga Magufuli balimbe naye nga kyonna kyonna bwe kijja mawulire ag'omunkubo gagamba nti Magufuli yali bwe yalwala nnaku 2 n'afa kakati bali ne bayagala beeteeketeekere olw'ekikanga bwe kyali kibaguddeko eky'amaanyi ate nga wakati we byonna lwaki baalwawo okwogera ebyo byonna waaliwo embeera eraga eya covid nga Magufuli yali awakanyanya ebya covid kakati ate najjafya wakati awo nga abate abasekerezi oba abaagala okwenonyeza ebyabwe bali bajja kyangu ya mangu nnyo Magufuli yali afudde ki covid n'okufa ebirala kale kyekyalwisaawo okumubika ng'ate bateekerateekera eggwanga ate omulala essomero abatheory endala negamba nti Magufuli okufa kwamangu kyali kitegeeza nti kwa constitution yabwe kyeragira kwa bwe banoonya akalulu bakanoonya nga bali bantu babiri vice president bakola nga America president ne vice president banoonya akalulu akabaleeta mu buyinza kakati nga baali tebeeteeseteese bulungi omukyalo ono okubeera nga afuuka president nga balina okusooka okukyetegekera obulungi balabe kinaasoba kubanga mu mbeera yonna bwe kyateekebwawo kyali tekiteera kubeerawo nti kino kino kyabaddewo era nga Sululu kakati yalina okutambuza eggwanga mukyala ayogera mpola ava eri mu bizinga by'e Zanzibar era yalina okutambuza eggwanga nga balina okukyeteekerateekera obulungi kisobole okubeera nga kitambula kale nno mu mbeera eyo Sululu bw'atyo bwasuubirwa okulayizibwa ndowooza yadde alina okulayizibwa gyasobole okutambuzibwa kubanga byolina okukola nga oli president birina okutambula olina okukwata mangu entebe eggwanga oliteeke mu control osobola okulitambuza tosobola litambuza ng'okyali mu kifo kiri mulamuzi alina okutambuza mangu nnyo akulayize obuyinza obukozese n'amaanyi ogakozese bulungi ebbanga lino n'omukulu lyagenda okubeerawo ne banamuzikira onagenda kuba alina okubeera president balina okuziika nga president bwe kibeera amateeka bwe gabeera kubanga eggwanga tesobola kubeera mu kyangala constitution bwega teriyinza kubeera nga weerere bakiteekawo balina mutereeza mangu kulayira wali mangu nnyo atambuze ensonga nga president kwa waliwo ebiragiro byolina okukola amangu ennyo nga president era ndoza vice president bajja kulaba simanyawo kyo kyenajja kusoma munda be constitution yabwe bwegamba naye nga alina okutambuza era omukyalo olunaku olwaliro agenda kulangira enteekateeka y'okuziika kwa Magufuli jjuka ennaku 14 ze baalangirira kati alina okulangirira enteekateeka y'okuziika omukulembeze w'eggwanga jjukira nti baakaziika bwana
Mukapa Benjamin bakamuziika omwaka ogwedde yafa obulwadde gye buvuddeko. Tanzania abapresidenti baayo badde mu buyinza badde bakuva ku Julius Kambarage Nyerere ne Mukapa kati ne Magufuli be basatu abadde bazze babeera abakagenda kulekulira ensi abalala bonna gye bali era bakyatembeeta eggwanga. Kyensuubira Tanzania ejja kusigala ng'etambula bulungi kubanga ebintu byabe birambulukufu bulungi ate n'abaali babaddeko ba pulezidenti gye bali okusobola kubeera nga bayambako embeera okutamba. Ate n'omukyalo ono mukyala Muvuma twadde batidde nti anaasobola eggwanga mukyala munnabyabufuzi aludde ng'ali mu kibiina ekyo ekya kyama kya Mapinduzi era azze nga atembeetebwa yaliko ne minisita ku mulembe gwa Yahaya Kikwete oyo pulezidenti yavaako. Tugenzeko mu Amerika nonno nga tukyali ku bya Magufuli eri mu Amerika ne Russia baagala kulwana. Kino nno kyaddiridde President Joe Biden ogenda ku mukutu gwa mawulire n'asinziira okwo n'agamba ne bamubuuza ku kibuuzo ekya Putin okuyigganya oludda oluvuganya n'agamba nti yali amwadde namutagati omusajja mutemu musi kyamufusumatuse bate kyamusomesa ekyogedde agendedde nti omusajja mutemu musi kati ne Putin tekyambedde kyangu nnyo naye n'addamu n'agamba mbuulira gw'oyita naye bukyadde kitegeeza mpulira gw'oyita naye noga tulitayinza kumanya batisi nga ye tamanyi yagambye one to know one it takes one to know one kitegeeza mbulira gw'oyita naye nze bwe nkivuunuludde kakati ng'ategeeza n'oyo musi yategedde etya nti ndi musi naye nga kyonna kiva ku ekyo naye nga Putin ye tabitutte nga bya lubalaato ayisa ambasada we okuva mu Amerika mangu addeyo e Russia. Jjukira bano okuva edda myaka egyedda baali tebali makambugu bwe ba super power baffe be tuyina buli muntu awera ku munne. Jjukira nti ate Putin bamukimuteekako nti abadde aseketerera akalulu ka Amerika ne kano yakabaddemu era Biden yagambye nti ajja kisasulira ekyokubeera nga abadde akalulu kaaba abadde akatabula buli kiseera ng'aleeta abbira Trump n'ebirala bifaananako bwe bityo n'agamba ajja kisasulira. Kati awo olutalo lwe tulinze naffe tunyumirweko sibadde sibyagala nnyo tunyumirweko abanene nga beekuba naye tebajja kwekuba kyemmanyi naye nga bwe bityo bitambudde esaidi embeera si nnungi n'akamu n'akatono. Niyo North Korea etandise okuwera egamba tejja kwogera n'Amerika egezezzaako okwogera n'ebbanga lyonna bino Biden bye yagambye tujja kwogera simanya biki ng'abasindikidde minisita akuvunaanyizibwa ku mawanga amalala omupya asobole okubeera nga abakwasaganya baga tebajja kwogera naye era aba North Korea bekyanze cyane ne beekalakaasa nti Amerika byekola tebiriyo kubanga eyamba South Korea mu kiseera kino okwegezaamu mu byokulwanyisa. Mu Brazil korona kyabakola alinga atandika obutandisi oli gwe twalabako era bwe kyogera wano pulezidenti waabwe Jair Bolsonaro asabye Amerika ekkiriza okuyambako kubanga bo n'ebyokulockdown n'ebiki baffa jonna ge badde bafudde 2029 leero ziyingidde 13 abafudde emitwalo 9 bye bafunye korona olunaku lwajjo bo tebakyalina betangira ekikulu Brazil eno balina abaavu bangi ng'obulamu bwa bulijjo tebusoboka naye bagamba lockdown tebalina mmere gye bajja baliisa abantu bangi bali eyo ate babeera mu mbeera etategerekeka mbi nnyo kakati n'okwewala n'obuteewala balaba byasigala byemu ne bava ne mu lockdown ne babeera ku byabwe ne batandika kufa baba baziika eno ne baziika eno n'abaziika baakoowa kakati biri awo n'obuyambi bagala president naye ali awo tabitegeera kati yagambye Amerika ebyeko kyebakolera vaccine baziba naye nakyo ne banaazibakuba tezirina kyezinza bayamba kuba vaccine jjukire baya corona kati bakuba corona nga tolina corona ne bubeera buugi bwennyini kale byebiri esaidi eyo twagala tugendeko ku bimu ku bifa mpozi nedda nga tutunabagendayo nyinza okukyerabira. South Africa baziise omukulembeze oli yajja ku matikire ku kabaka nga awasa Goodwill bamuziise olunaku lwajjo naye omukuziika kwe mwabadde obukolomoni bw'ebyobuwanga byotalabanga besi byamaliba gengo ne beekalakasa bala ne bata amabeere ne gatambulira bweru abazze okuziika ne beebikka emitwe nga bali ku bukuziika bagubise omutwe. Omukolo gwabadde gw'abagenyi bakulu bokka n'ab'ekika byabuwanga byabadde bazika kabaka temutunulayo gye bamuziika ate jjukira bo nga naffe gamba kabaka abuze kabaka waffe wabagiza ababuzidde mu kibira awo kasubi wabulira era abasinga baliyo babulira awo zeddali mmanyi abasizza omukono anti bwe kyogera naye ffe tugamba ababuze kati mmwe ne mugamba bwe mutyo naye ffe ababuze kakati nabali owaabe bagamba baba bamusimbye nga muti kabaka has been planted
ewaabwe kati waabwe bamusimbye nga mutinda ajja kuddamu amerukajje kakati mukolo gw'okumusimba gwegwo gwabaddeko abawala gwabaddeko abambadde abafaanana nga egundi ab'ebisa egundi omukolo gwabadde muyitirivu nnyo mu kuziika nga gwanyumidde abalabi wadde gwabadde gwa nnaku kuba tebaagala kaaba nti yabadde afudde twaga tugende ku bimu ku byafaayo bya Magufuli musasi waffe Ben bye yasobodde otusakira nabyo tubimanyi. Olwaleero katulabe ebyafaayo byabadde omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania John Pombe Joseph Magufuli eyalangiriddwa okufa oluvannyuma lw'okubulirira akaseera nga Batanzania beebuuza amayitira ge ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. And indeed immense sadness of the untimely passing of my dear brother His Excellency John Pombe Magufuli. Omugenzi John Pombe Joseph Magufuli abadde omukulembeze ow'okutaano mu ggwanga lya Tanzania ng'abadde yakalondebwa okukulembera eggwanga eryo ekisanja ekyokubiri era nga yaddirira Jakaya Kikwete mu ntebe. Yazaalibwa nga 29 Okitoba 1959 nga walangiriddwa okufa abadde aweza emyaka egy'obukulu 61. Obuto bwa Pombe yatandikawo okusoma mu ssomero lya Chato Primary School mu 1967 okutuuka 1974 olwo n'agenda ku Katooke Seminary ne Lake Secondary wamu ne Mukwawa High School okusoma haya era eno gye yamaliriza emisomo mu 1978. Oluvannyuma yeegatta ku college ya Mukwawa n'afuna diploma mu Education Science ng'akuguka mu kubala, chemistry n'okusomesa. Pombe oluvannyuma yafuna degree mu kusomesa mu masomo gano mu ttendekero lya Dar es Salaam mu 1998 ono yeeyongera okubanguka ng'afuna masters mu chemistry mu 1994 era n'eddala erya doctorate mu ttendekero lya Dar es Salaam mu 2009. Mu 2019 Magufuli yasiimibwa n'atikkibwa eddala lya doctorate ettendekero lya Dodoma olw'okukulaakulanya enkonomi y'eggwanga lya Tanzania nga yagituusa mu luse lw'amawanga agali mu masekkati g'enkulaakulana okuva mu ago amaavulunkupe. Yayingira obusomesa wakati w'emyaka gya 1982 ne 1983 ku ssomero lya Sengerema Secondary School nga yasomesanga okubala ne chemistry. Oluvannyuma yayingira ebyobufuzi n'alondebwa okukiikirira district y'e Chato mu 1995 olwo n'alondebwa ku bumyuka bwa minisita wa Works. Yaddamu n'alondebwa okukiikirira Chato mu 2000 nga wano yafuuka minisita omujjuvu owa Works. Obukulembeze bwa Jakaya Kikwete obwatandika mu mwaka gwa 2005 John Pombe Joseph Magufuli yaweebwa yafisi y'ettaka mu 2006 ey'obulunzi n'ebyennyanja mu 2008 era n'adda ku Works mu 2010. Mu 2015 yalondebwa okukwatira ekibiina kya Chama cha Mapinduzi bendera era mu kalulu ka Okitoba omwaka ogwo yawangula muna opposition era yaliko munnakibiina kya Chama cha Mapinduzi Edward Lowassa nga Magufuli yawangula n'ebitundu 58 nga n'omumyuka we omukyala Samia Suluhu era munnakibiina kya CCM naye yawangula. Bano balina enkola ng'Amerika okulonda omukulembeze n'omumyuka we nga abantu be bamulonda. Pombe yaddamu n'alondebwa okukwatira ekibiina kya CCM bendera mu Julayi 2020 era mu Okitoba wa mwaka ogwo ono yawangula akalulu akabadde kagenda okumutwala mpaka 2025. Olina omusunsuzi Bendi Kitose kandi omugenzi we yali yakalondebwa ku bukulembeze bw'eggwanga mu kisanja ekyasooka yawera okudiibuuda ssente z'eggwanga abakulembeze mu biti eb'enjawulo ze baali boononera ku kugenda ebweru okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi nga n'abakungu abaagendanga okukiikirira eggwanga mu lukiiko lwa Commonwealth yabakendeeza okuva ku 50 okutuuka ku 4. Magufuli yeewuunyisa ensi n'Abatanzania bwe yakendeeza omusaala gwe okuva ku $1.5 buli mwezi nga muzawano bwe bukadde obukunukkiriza mu $55 buli mwezi okuguzza ku $4,000 eza dola nga muzawano bwe bukadde 18.5 era mu Desemba 2015 ono yakendeeza cabinet okuva ku 30 okutuuka ku 19 nga bino byonna yabikola okukendeeza ensaasaanya ya ssente z'eggwanga. Omugenzi ku mawanga ag'ebweru yawera okutwala ebintu ebimu ebitakoleddwako nga amayinja ga Ores omukolebwa ebyuma nga n'etteeka okusima ebyobugagga bw'omu ttaka mu ggwanga eryo lyali likwatiddwamu nga gavumenti ya Tanzania erina obuyinza okusalawo oba okusazaamu contract yonna singa kisangibwa nga abasima ebyobugagga contract
baagifuna mu makubo makyamu nga ne bwe kyatuuka ku kirwadde kya korona omugenzi yabagamba mu Tanzania temuli korona nga bajja kusigira basaba Katonda okubataasa okubawonya ekirwadde kya COVID-19 era ng'eggwanga lya Tanzania ebbanga lyonna lisigadde likola emirimu gyalyo nga bwe gyali mu kusooka. Oluvannyuma lw'okufa kwa John Pombe Joseph Magufuli, omumyuka we Samia Hassan Suluhu eyaweza emyaka 61 Januari yakutte yafisi y'obukulembeze bw'eggwanga ng'alinze kulayira. Bibitonotono ku mugenzi era abadde omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania alijje mu mawanga amaavulu nkupe okugenda mu luse lwago agali mu masekkati g'enkulaakulana John Pombe Joseph Magufuli ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. John Pombe Magufuli batu bali nenga mawuli gaffe agalunaku olwaleero Bokedde yafulumidda P4 ne P5 memo gy'okusoma era Bokedde alimu amawuli mangi nnyo ddala lunaku lwakutaano bakuleetedde ebintu bingi nnyo mu mawulire gaffe nkyayaleero akatabo kaffe akakadiisa mwekali bantu baffe abagenda okutunkana akadiisa mwekali maniyu bajogeddeko ateta ne kooki bali butoola biri mu kadiisa akafulumya olwaleero Manu FA Cup babitaddemu abantu bebagamba gwayagala okubetinga yegwa akutereddemu gwase no gusse ku yes ate tosubwa over mu handicap olwo ani agambye tova ku Chelsea Masembe agambye byonna biri wano mu Bokedde afulumira mu kadirisa ko akona kulale buli mama yabalala demu bije ebikwata ku Magufuli ogenda kubanga olabe bifananye n'ebyafaayo bye butya bwazasi akola enguudo butya wabaddewo n'abantu Magufuli bije bibamwogeddeko wano era nga hamu wono n'akatabo k'ekigundu nga anyonyola omuvubuka butya bwayinza okubeera nga mulimu omusango gwa Bobi Wine bamunyeza okusasula ensimbi ez'omusango gugenze gutya babikubulidde Magufuli engeri gye bakusamu okutuuka okumubuka engeri gye bakukusema okutuuka okumubika akasatira kali Tanzania lwaki yagana okulinya ebulaye genda okulebukedde ebisinga ojja bitegera New Vision wa 12 era amawuli mangi nnyo agalimu era nga kubidde ekifaananyi ekinene ekya Magufuli wano ataddewo omwaka gwe yazaalibwamu ne gwafudde ebyazaakola n'ebimukwatako ebirala bingi nnyo mu New Vision wonaku olwaleero bagambye nti abakulembeze boogedde ku Magufuli East African Community egambye nti Magufuli ajja kusigala ng'akyajjukirwa bagambye engeri Magufuli yafuukamu chairman wa chama cha mapinduzi parliament ekungubagidde Magufuli ate bagambe mu birala bagambye minisita w'ebyokwerinda yakulemberemu okugema COVID-19 Supreme Court esazeewo mu President Museveni bamulonda mu butuufu omulamuzi omu yaganye Justice Esther Kisaakye yabiganye yagambye nedda Makerere etongoza obukebera COVID biri mu the New Vision afulumya onakwaliro Vision awezezza emyaka 35 tokigeza n'okyerabira era eddaka otujja kwatusala ku sabiri n'ekitundu togeza novaako ojja kugirira eyo eka ewuwo nga ffe tuli eno tugisala n'olwekyo tusajaguze naffe byonna biri mu Harvest Money mwali bagambye nti ebyobulimi bikyalina okusomoozebwa kasooli bamukubyewo ng'alimu ebitakataka n'ebirala ebifaananako bwe bityo babyogedde biri mu New Vision afulumya ekyalaliro kubibirizo kango omanya ebifudde mu ggwanga kale katuwumulemu ate tukomewo Okay, nga tweyongeddeyo ne programu ekyenkya omukyala wa leero kaba kanyomero kakwebulirira gwe ng'omukyala omwana ow'obuwala ateekateeka okubeera kyoyagala okuba mbeera mbagamba nnyo nti kyoyagala okuba mu myaka 2 mu maaso kitandike kati olwaleero omwana omuwala ndaba essaawa eno oba omukyala tuleke okulowooleza abasajja nti be balina otukolerera buli kimu nga gwe omuntu sooka ogatte ettoffaali ku bulamu bwo bifo nga tonayagala musajja avuga mu mmotoka ya Benz nga tonayagala musajja mugagga gwe ng'omuntu status yo eyimiridde etya obusobozi bwo n'embeera zo zisobola okuteeka mu kifaananyi kiri eky'omusajja anaakwegomba togenda kunoonya musajja
omusajja akola mu office togenda kunoonya musajja mugagga naye nga gwe kennyini omuntu tonayiga nawe banaaba tonayiga nawe bwe bambala tonayiga nawe batambula ebyo byonna bintu bikulu abantu bano batulaba ne batujajinga olw'okusinzira embeera ze tubeeramu omusajja ono akukwata n'akutwala out naye baba bamanyi era bategeera era amanya n'agawo nno omuwala kilaasi ye eri bweti omuwala noono okusinzira ku perfume gyempulidde gye yeekubye si waalayisi so before nga tonnaba kuyayaanira kiri sooka okikolerere ogende kituukamu nga ddala kituufu nakiri kibala buli ojja kukwata essimu ya bbeeyi ng'ate engatto tezifaanana ng'essimu olinga alonze ennungi birina binkaninkani okutteka tooki yo tambula ng'oli katooki nja kukwagalira mu katooki tokwata ssimu ya miliyoni 2 nja kulowooza wagidde ku musajja ekyo kibeegambe batukeneka nnyo mutulaba nakutwala ku date wesize ka lipstick ko ka bbeeyi oba wageze makeup artist nakusika ka lipstick ak'ebbeeyi n'otuuka n'olya byonna n'obyonoona ne weesiiga eno emmere ne weeyiira so obwa corporate butandikire ku gwe omuntu kuba omuntu ono gw'onoonya ali corporate kitegeeza abiruddemu abimanyi kati gwe kyanjawulo kikyagenda onoonye oli gw'ogwane mu kiti kyekimu ngamba nakyo si kibi nakyo si kibi naye siraaje nsobola okuba nga nava mu maka maavu nenjagala nkyuseeko sigambi maavu kale naye nga before nga sinaba kuyayaanira kiri neteeseteese ntyaza omwana w'embiriizi okubakkirizisa nti embiriizi waavaayo omuwala ne bwoba bulaba bulabi ng'atambula atudde n'omuntu eyava ebutambala yoyo omukyala w'olwaleero omukologowali azalidde ani azaliddwa mu kyenkya tuli mu kitundu ekyani azaaliddwa leero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwokusatu abaazaalibwa olunaku olwaleero muyogeereko okutuuka ku mazaalibwa gammwe mukama katonda tumusaba abawangaaze tubaleetedde akite Agnes Opio ye mutumufu gwe mwazaalibwa naye omwaka gwali 1983 yazaalibwa mu Kampala mukyala munnauganda kitaawe nti Anthony Opio ng'ono mbalirizi wa bitabo ate nga nnyina ye Helen Opio mwana wa kutaano mu famire ey'abaana 9 yakulira Kittante bwe yavaayo n'adda Mutungo nakyo ekisangibwa mu Kampala yasomera mu St. Kizito Primary n'akolerayo ekyomusanvu olwo n'adda mu Our Lady of Good Counsel eGayaza okusoma secondary naye siniya ey'okuna n'agituulira ku Naalya SS Elevo yali mu St. Lawrence Creamland bwe yavaayo n'adda Makerere University mu 2003 n'asoma era n'afuna degree mu by'obulambuzi akola bw'akazannyirizi azannya katemba so ng'akola n'obwa MC ku mikolo okutandika obwakazannyirizi mu 2009 yasooka kutuukirira Anne Kansiime nti ng'amusaba okuzannya mu kazannyo akatha hostel mukwano gwe ke yali agaanye yazannya season 3 n'abivaamu mu 2012 bwe yali anaatera okuzaala omwana we owookubiri era yazannyanga Mama Brian mu Pearl Magic His Girl from Mparo atera nnyo okuzannya ebintu eby'embeera z'abantu eza bulijjo mu 2014 Anne Kansiime n'Omara baamuyita akomewo azannyire mu kibiina ekya The Punchliners eyo gye yava neyegatta ku Comedy Files mu 2015 nti yazannyira mu Queens of Comedy Uganda bwe baali bazannya n'aba Kings of Comedy e Rwanda mu 2016 yalabikira mu Girl from Mparo era nga Mama Brian nga kaalagibwanga ku NTV UBC ne DSTV mu 2018 nga contract ye n'aba Comedy Files ewedde yatandika okuzannya yekka ng'azannyira mu Rock Comedy ne Comedy Store Uganda mu 2019 yatandika Arise Woman Comedy Jam okukuza olunaku olw'abakyala mu July 2019 yazannya mu The Love Festival mu Nairobi, Kenya ne mu September n'addamu n'azannya azannya mu bifo ebitali bimu n'emikolo egitali gimu mingi mukyala muzadde era agamba nti ayagala nnyo abaana songa era mukyala mufumbo mukyala mu Katuliki asabira mu Our Lady of Africa Church Embuya y'omu ku batandisi b'ekibiina Arise Woman Foundation ekirwanirira abakyala n'abavubuka omu ku bazaalibwa naye ayitibwa Nakyanzi Carol ono asoma ba engineer ku St. Benedict's Institute ekisubi muwala wa Nalubo wa Juliet ne Mwesije Javi ab'ebuloba
Wiiki eno gye tulimu yawezezza emyaka 21 era abooluganda n'emikwano bamuweereza obubaka omuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge. Sisita we Fiona Owensambya, School of Nursing n'emikwano gye abalala atugambye tumugambe nti amwagala nnyo era amwenyumirizaamu. Mukama Katonda nti amumuwangaalize. Omwami Joseph Nsobya naye leero lwe yazaalibwa abeera Bunnamwaya Ngobe. Asabira mu St. Javira Catholic Parish e Bunnamwaya nti ono ayagala nnyo okubeera ne famire ye, ayagala nnyo okuyamba abantu abali mu bwetaavu saako okutendereza Omukama. Anyumirwa nnyo omupiira saako ennyimba ez'eddiini, anyumirwa nnyo okulambula ensi ez'enjawulo, awoomerwa nnyo ennyama so nga n'akenge nako kamukolera. Mukwano gw'enfanfe ye mukyala we Elizabeth Nsobya amuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge era musabira birungi byokka. Agamba nti omwami we muwagizi wa Arsenal era tayagala ajogerako kibi. Abamuweerezza obubaka abalala omuyozaayoza okutuuka ku lunaku lwe kuliko abaana be John Kimuli, Joseph Sebagala, Jen Nakimuli, Evelyn Nawati ne Joakim Bakka Nsobya, Reverend Father Francis Xavier Kikomeko, bwana mukulu w'ekisubi naye amuyozayozezza okutuuka ku mazaalibwa ge, Reverend Father Joseph Mpaji, Reverend Sister Annette Mildred Nakyagaba, HM wa St. Joseph Centenary SS Ndeeba naye agamba nti amwagala nnyo. Biddemu famire, Wagaba famire ne ba FX Buddies bonna bamuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge, birungi byokka nti bye bamwagaliza. Ani azaalibwa mu kyenkya? And may all your dreams come true. Program ya